بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخاب من شكره. ثم أصلي وأسلم على مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. abatulaba abaami n'abakyala ab'ebitiibwa ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, tubaaniriza mu episode yaffe olunaku luno olwaleero, ng'era episode esookera ddala ku musomo gwaffe gwe tugenda otutambuliza ddala ebbanga ddene ogukwatagana ku byenfuna. Tukakasiza ddala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulaga mu Qur'an ne mu bigambo by'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ekigambo nsimbi kyagenda wala mu kuzifuna, mu kuzisaasaanya, ng'ate ne mu bibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala byateeseteese okubeera ng'atubuuza yawma al-qiyama, mwe mugenda okujjira ekibuuzo ekikwatagana ku byensimbi. Wazifuna otya? Wazisaasaanya otya? Naye nga tetunagenda mu kanyumira ako ak'eddiini, kansabe muganda waffe gwe tutambula naye mu musomo gwaffe ogw'olwaleero luno gukwatagana ku ssente. Tugenda kwogera ku ssente. Omuna bizinesi tuula kalira bye tugenda okukoonako olwaleero bibyo bye tujja otambuliza mu sessions zino ze tuyise okubeera ng'omuddu ategeera ekiyitibwa essente, butya bw'ozikuuma, butya bw'ozikola, na butya bw'ozikuuma zigaane kuvaawo. Mukadde wange ssebo nja kusaba weeyanjulira abatulaba ku lutimbe gaggadde, gwani era otambulira mu biki mukadde wange? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba Labbaika Media, amannya gange nze Abdu-Noor Katende, nga ndi musajja musuubuzi era nina n'emirimu emirala mingi, naye olwaleero ndi wano mu kiti ekya business consultant, nzize twogeraganye ku nsonga ya business y'ebyenfuna. Naam Sheikh. Mukadde wange sebo Abdu-Noor, tusanyusa nnyo okulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika. Amiina sebo. Ebibuuzo bingi Naam. ebiva mu batulaba naffe kennyini mu bulamu bwaffe bwe tutambuza. Mazima gali nti tugezezzaako okukola ebintu bingi mu mbeera y'ebyenfuna. Tutandiseewo ku bizinesi entonotono zitambula omwaka gumu ne zigwa. Tugezezzaako okukola ku bizinesi zennene, tugamba nti tomanya capital gwe twakozesa ye mutono, katusolooze capital nga mungiko naffe tugende tukole ku binene, era tteke ne bazitukuba, era ne tuvaayo nga tugudde. Kwe kusalawo nga Labbaika tuleete abasajja nga ggwe. Okijjeyo bulungi nti ojjidde mu ttuluba lya kubeera business consultant, omuntu eyeebuuzibwako ku byenfuna. Njagala okusinza ku kifaananyi ky'oyina ku byenfuna mu ggwanga lye tulimu Uganda. Katono nnyo, business kyeki? Kubanga omuntu wawulira obuwulizi n'agamba nti business. Yo business kyeki mukadde wange mu bumpimpi? Business mu kutegeera okwange, Naam Sheikh. business kye kintu omuntu kyakola. Ayinza okuba nga mukugu mu ekyo, professional, nga kyakola. For example, lawyer is a professional, that is his business, ye business ye. Oba ayinza okubeera ng'ali mu trade, nga musuubuzi nga nze, that is my business. Wembanga ekyo kintu kyenkola olubeerera yebeera business yange. Kati business kye kintu omuntu kyakola nga ayina ebiruubirirwa, kubanga byanjawulo ebiruubirirwa ebibeera mu business, naye business ekintu omuntu kyakola ng'ayinamu ebiruubirirwa ekya bulijjo ng'asuubiramu oba okufunamu. Yes. Naddala ku sayidi eno eyaka profit. Yes. Onoonya mu kufuna nti tufunamu kasente. Mukadde wange nkweyanzizza, ekitegeeza nti abantu bonna abali mu gundi zino ez'enjawulo, omanyi fano e Uganda ebintu ebimu twabigandawaza. Oliwo omugamba nga abadde ayina profession gy'alimu, n'omugamba nti oli munna business, agamba munna nze siri munna business, nze ndi lawyer, siri munna business, nze ndi musomesa. Ekitegeeza nti kye tuba tusookera ddala okutwala nga abali ku lutimbe gaggadde Labbaika, buli ali eyo ng'olina ky'okola, kobeere nga kikyo weekozesa nga bano bakadde baffe, oba nga bakukozesa, kobeere nga wakisomerera oba nga tewakisoma, ekyo ky'olimu business. So tegeera okuva n'olwaleero nti you a businessman or a businesswoman. So ebintu tandika obbitwala nti biri serious. Seeka omuntu yanditandisa atya business? Nanditunulidde ki nga ntandika business?
ng'omuntu atandika business okwongerezako ku kiri ky'obadde yogera nti business bw'oba wadde wabisomerera ng'oli professional eyo business yo waliwo ne betuyita vocational ng'omuntu kati for example carpenter abajja eyo ye business ye nange omusuubuzi okusubula ebizinesi yange ombuuziza lwaki omuntu yayitandisa atya bizinesi yayitunuulidde biki ebintu bingi ebyokutunuulira ng'otandika bizinesi ekisooka olina okutunuulira gwe wennyini kikyosobola kubanga oyinza okwagala okukola bizinesi ng'ate togisobola gwe nga ggwe ekyo ekintu okisobola. Do you have that passion to do that business? Kubanga bwe sisobola kugenda mu business nga sijagala obeera omala budde omera budde obubo n'obw'abantu abalala kubanga business tokola ki tojagala ojja genda mu business ate otandika okuvuma bakasitoma kubanga business tokola ki tojagala kati kyalibadde kitandikira ku ggwe kino ekintu okyagala kyekisookerwako. Then ekirala ng'otandika business olina okunoonyereza akatale tunulira akatale market weeri ojja kutandika business nga terina katale wooli nga tekola ki nga tejja kukolera katale otandike bandoga ogambe bandoga nga naye wooleese wootadde business yo tekolawo ekituufu okugeza omuntu ayinza okwagala okukola tugambe wakuba nti omanye ekitundu ky'abasiraamu mulimu basiraamu mulimu basahaba ate gwe n'oleeta bizinesi yo yakikutunda ki mwenge akatale obeera okakoze eki obeera tubaze katale kati akatale nakyo kikulu kyawo kyenva ngamba abantu bw'oba otandika bizinesi kiba kirungi n'otunuulira ebyetaago tandikira ku ggwe ebyetaago ki byoyagala needs ki z'olina nti neetaaga kino neetaaga sukaali kitegeeza bizinesi ya sukaali ekola ki ekola neetaaga sabbuuni kitegeeza bizinesi ya sabbuuni esobola okukola ki neetaaga emmere kitegeeza bizinesi emmere ekola ki needs kati needs ezizo gwe ebyetaago byo ng'omuntu sekabiraali by'olina by'ojja okusanga nga byetaago bya neighbor byetaago n'abalala kati already akatale kabeera ki obeera omanyi nti akatale weekali Abdu-Noor yogedde ensonga wala ensonga nkulu ensonga gy'oyogedde nkulu nze mbadde sikirowoozangako ekyo kibulaba nti banaye okuyiga tekukoma nti omuntu okwetunuulira gwe wandyetaaza eki nga ggwe omuntu osinzirire okwo okutegeera n'obwetaavu babakwetoolodde kituufu wallahi kantu kakulu. For example nze nzinza okuba ndi musajja muzadde nina abaana basoma beetaaga ki uniform ne sekabirayi tobalina tebeetaaga uniform kitegeeza nga nteekawo bizinesi ekola ki kubanga abantu abalala bangi nnyo abeetaaga ki awo akatale kabeera assured kati okugenda mu maaso nga nkola market research nga identifying the needs zange kwentandikidde kinyamba okuba nga nyanguyirwa mu katale mu kunoonya akatale kubanga kali readily available. Now ekintu ekirala business nga ngitandika kyenaali tunuulidde ye vehicle ngenda kutwala business eno ngenda gitambuza ntya mu vehicle ki kubanga bwe tutunuulira tulina vehicles nyingi osobola okukola business nga gwe omuntu weka individually which is called a sole proprietorship oba omulimu nga guyimiriddemu nga gwe byonna nga gwe business bw'ogenda okwebaka nayo ng'ekola ki ng'egenda kwebaka bw'ogenda ofuna wuzu nga naye business ekola ki egenza ofuna wuzu kati sole proprietorship nayo vehicle osobola okutandika gy'otambuzamu business osobola okukola partnership n'ogamba nti nze nkolaganye
Seka Bilal tupatanize mu business eno netufuka ba partners twegatta tukole kini tukole business eno. Awo Seka Bilal waliwo aya mu Quran eri ku Nabi Dawuda alayhi salam nga abasajja babiri abasajja we bascalinga ne bagwa mu mihirabu ye okujja kubanga abatabaganya mu ensonga balina ensonga bali bameka bali abasajja babiri nga balina ki ono agamba nti ono nzine embuzi zange 99 oli ayineemu goloza bali bakoze eki kikulu wallahi eyo business balina business yaabwe ngo emigabo tegikola ki tejenkana kati eyinza okufujja mu inform of a company nti company netugiregisteringa nekola ki nefuuka company negenda mu maaso. Seka Sheikh Abdu-Noor ogambye sofa njagala abatulaba ku labbayika bino mubitegeere. Sheikh agambye ebintu ebimu olina okutunulira ng'otandika business zetwandiyise pointers o highlighters zolina okutunulira. One, okutunulira obusobozi bwo kibadde kikulu. Osobola ki? Togenda mu mulimu gw'otasobola kukola nawe nga wekakasa nti ogwo sigusobola naye olw'ensonga nti waliwo embeera kibuyagaze no kandi kangendemu ojja kugwa. Ekyokubiri okutunulira obwagazi bwo gw'oyagala ki. Ekyokusatu okutunulira akatale. Sheikh ndowooza ndi on point akatale then katutunulidde okiyise vehicle business eno ngenda gitambuza ntya ngenda tambulira mu ki ngenda tambula nganze nakyesobolera ng'omu oba neetaagayo bannanga balaba natambula nabo kituufu. Sheikh waliwo ensonga endala era gye twanditunulidde nga tutandika business waliwo ensonga ey'okutunuulira amateeka agafuga oba ekitundu ky'olimu mu luzungu gye muyita government policy oba policy era zibeera regulations tugambe ziyinza okubeera nga za gavumenti ziyinza okubeera nga za municipal waliwo ebifuga ekitundu ky'oba okola ki ky'oba olimu. For instance registration nga wetaaga okuregisteringa yes otandise company otandise partnership naye kiba kikwetaagisa olumu okugiwa erinnya nga wenkugambira nti business eribeera nga mwana azaalibwa akula n'afa n'okufa. Ojjukira ebigambo bya Kus bin Saida byagamba Manaasha maata nze siri muwalimu naye mwaba bitusomesa nti ekintu ekiwangala kikola ki kimala nekifa. Kati business webeerawo emala nekola ki nefa ekula erwala nefa. Kati tulina okumanya nti ono mwana omuzadde ojja kulanga olina omutuuma erinnya ne business gikole ki gituuma erinnya ate erinnya libeere ddungi ate ogiregisteringe mu ki mu mateeka. For example forming a company olina okugenda ewa registrar n'ofuna certificate of incorporation registrar of companies business gundi n'amanya ne bamanya gavumenti ntemanya nti no waliwo omuntu ono gwe bayita business eno erinnya lyogiwadde. Wallahi ekigambo kikulu Sheikh era bangi tukola seka nno ekigambo ekyokonyeeko bangi tukola emirimu naye ng'oli omubuuza nti erinnya ly'omulimu gwo kampuni obagiyita batya oba business yo bagiyita batya gagamba nti aze business yange terina linnya naye wabula ojja kunsanga ku kibanda wali eri tugamba nti ekitegeeza gwe oba otandise mangu kufa kwa business eyo toyinza kuzaala mwana notamuwa linnya bakubuuza erinnya ly'omwana wo yani nti nze omwana oyo nno titamuwa linnya. Akantu koyogedde akuseka kakulu nnyo ku bantu abali mu business okutunulira business ng'omwana tumuteekerateekera kubanga kuva mabega eno tutunulira kuva teno mu busiraamu tunulira kuva mabega ne tutunulira ngenda muzaala mwani. Kitegeeza nti singa tukyusa mindset yaffe netutandika okutunulira business ng'omwana wallahi bingi bijja kukyuka Sheikh. Ne wobanga ogenda kufuna partnership bwe tuddayo ku aya eri gye nkugambye waliwo conditions ebateekawo omuntu gw'osaanidde okukolagana naye
omuntu kati kitegeeza bw'oba mutandikawo bizinesi nga muli bangi tunuulira qualities z'abantu b'osaanidde okudiringa nabo kati ekiri ky'olireetinze ku muntu gw'ogenda okuzaalamu omwana afukati wana abasinga obungi seko manje tutunuulira nti oshe Abdu-Noor mukwano gwange ate tuli ba mikwano seeka jangu nawe kenjagala okukola jangu tofuddeyo kutunuulira kulaba seka Abdu-Noor gw'oleeta on table qualities za pattern mu business ezo gyogenda okukola zirina yagenda kujja agenda kugattako ki ayinza okubanga alina essente ayinza okubanga alina byalina ngo byotunuulira ninga ate tebigenda gasa wano w'omuleeta olina byolina okutunuulira abantu seka wenjagala okuleeta ekibuuzo nti wemba kati obulamu bwe tulimu essaawa zino amazima gali nti kizibu nnyo okulwaninga sole proprietorship nga bw'ogambye okuyimirira wekka twetaaga bannaffe okutambula nabo okutambuza bizinesi ezizino ze batutandiseewo seka wenyini mwe njagala okujja omuntu ono atunuulira kati fenno mu busiraamu bwe tuba tugamba nti tugenda kukola bufumbo omuntu mutunuuliza ebintu nga bina wabula nitusosowaza mu Uganda tusosowaza eddiini omuntu yanditunuulidde biki mu muntu gw'ayagala okubeera ng'aleeta akole naye omulimu qualities kize nanditunuulidde mu muntu gwe nandikoze naye partnership kuba kati tekikyasobola kukola mulimu nga tolina bw'okola nabo nanditunuulidde biki nga gwe omusajja omukukutivu mu bizinesi bingi omuntu bye yasaanye okutunuulira naye ebikulu mu byo ndowooza bibiri nga okutya Allah omuntu ng'atya Allah Allahu akbar then n'omuntu okuba n'amazima ebintu ebyo bibiri honesty amazima bikulu nnyo mu business kasita obeera n'amazima obuba bugagga naye bukasita okumpanya mbwe bati era omuntu omwanalizinga n'olaba nti yakolamu kano akantu mute yalabikirwako mu kino mute lilla mute ekyo kyewalabe nti ayinza okikolera wano agenda kikolera anakukose wallahi kigambo kikulu si kyekugambe tutunuulire ebintu bibiri mu muntu ono gwe twagala okukolagana naye tutunuulire okutya levels z'okutya Allah kw'omuntu atya Katonda omuntu wagaanira okutya eyamutonda tajja kukutya kukosa kituufu then n'okutunuulira amazima g'omuntu ono track record ekitegeeza seeka nti ekyogamba Sheikh Abdu-Noor nti tukoleko ne ka background check ku muntu ono gwe tugenda okukolagana naye lwaki nedda kati onoomutegeera otya nga tomwanalizinze olaba mukyalawo ng'okolako background check kati ono gwogenda okukwasa ate gwogenda okuteekamu wallahi nsonga nkulu tukole background check tulabe omuntu ono quality zino zenjagala muntu azirina bw'abeera n'ezo ebbiri then zino endala ziri additional kisinzira business gy'okola gy'oba ogenda okukola oyinza okuba nga gwe olina expertise wano ng'omulala ate gw'oyagala alina expertise in a different field nemugatta nemutandika okutambuza business seeka mu bigambo by'okoonyeeko otuwadde amagezi nti omuntu ali serious ku business yonna gy'agenda okukola yanditunuulidde registration okuteeka business ye mu mateeka egende mu mateeka olwaleero tuli mu Uganda nga amazima gali nti ebintu ebimu bizze bikalubamu mu ntambula yaabyo omuntu yandiyagadde okukola ekintu naye emiziziko egiri mu makuba ge twandiseemu okukola ekintu ekituufu mingi njagala mu budakiika obutonotono omenyeremu oko omuntu ono atulaba ku Labbaika Islam Media okusinzira nkakasa nti osavinze mu Uganda wano business structure ya Uganda ogimanyi ne authorities ez'enjawulo nga bwe zitambuza emirimu ogimanyi bulungi nnyo bintu ky'omuntu bye yandiseemu okuregisteringa company era neetaaga biki ogamba nti company yange kati bino wemba mbirina nsobola ogwinga in company yange nebeera registered neyanza nnyo sebe ekibuuzo ekyo kankikatirize nti ospecifyinze nti oli ku company ogambye company kubanga twayogedde business structures zanjawo kati simanyi oba abawuliriza wajja kubeera wagamba nti nze njagala kukola business sole proprietorship kola ntya gazi yamu okuoneka eno neno okuoneyo kakati owa akola business nga sole proprietor kati bakwetaagisa kikwetaagisa okubanga olina tiini ekisooka tiini namba nga wagiregisteringa
ne Uganda Revenue Authority. Kikwetaagisa okubanga wa registering a business name with URSB. Ng'olina business name, ng'olina erinnya eryeyawulidde nti lino lya business. N'ogenda n'oregisteringa. Process si nene nnyo, process ntono nnyo ku registeringa erinnya, n'oregisteringa erinnya, n'obeera ne tiini, n'oregisteringa with URA, then you start operating. Naye bwe tugenda ku company kijja kwetaagisa kiwanvuwamuuko, bakwetaagisa memorandum, first of all certificate of incorporation, memorandum, articles. Zino zibeera certified by who? Era ngena mu URSB nedda sebo ofuna lawyer n'akubagira amateeka ago gabeera ge gakwatagana ku company kugiteekawo in existence. Eneekola ki, eneekola bite, ekomawo okukola, ba directors be baluwa be bano ne bakuwa, ne baliwo ze bayita company form 7 kati baazikyusa, waliwo form 8, mulimu forms nyingi, naye nga lawyer yenna asobola obikola ki, okubikolera. Lawyer yenna omutuufu asobola obikola ki, okubagira ebiwandiiko bino n'osobola okuregisteringa business yo mateeka. Naam, ekitegeeza nti omuntu ayagala okola business faaba bulijjo tunulidde ebintu bibiri. Kuregisteringa na URA ofune tin number, government etegere nti wooli, then n'okubeera nti ate omuntu ono agenda mu URSB abeere nga afuna erinnya lya business ye. Tugane kubeera n'amannya 10 ng'abantu 10 nga gafaanagana nga tegeyawulidde. Kigambo kikulu owa company ogambye, actually in short ogambye nti omuntu ono yandifunye lawyer amuyambeko mu kubaga ebiwandiiko bino n'okuregisteringa company. Awo nno ffe tutera okutyawo balawyer batera okubeera expensive, naye tujja boogerera bwe tulifuna lawyer n'ajjako ku lutimba wano gaggadde naye ajja kutunnyonnyola mu mbeera eyo. Seka twogedde ku ntandikwa ya business. So far tukavalinze ebintu bingi. Business kyeki, omuntu yanditunulire ki ng'atandika business, omuntu yandiyise mu biki ng'aregisteringa business. Nga tusemberera okumaliriza njagala tukooneko kantu. Business yonna ebeera ne structure. Ngera bwe tulabye omwana nti omwana alina ebintu bye tuteekeddwa okuteekawo. Omwana ono okukula obulungi asobole okutamba. Tumuzadde kati waali. Business tugitandise weeri. Ne mu mateeka turegisterinze kati business weeri manyikiddwa nti weeri. Bintu ki mu structure organization omuntu be yanditunulidde okuba nti business ye kubeera successful? Kati nga bolaba tulina abakozi, tulina bino. Bintu ki omuntu byanditunulidde mu structure ya business eno, total formation ya business eno byanditunulidde okubanga bibeerawo. Kati ngene bwe tutunulira empagi bwe tuba tuze ne mu byeddiini tulina arkan, tulina shurutu, kati eshurutu zimaliriza. Biki omuntu byandimegeshwa nti weebiri business yo withstanding challenges ezandizze okugikuba ku ttaka? Kakati ebintu bingi, naddala ebintu ebisula business bingi, ate business nazo za njawulo. Kati tutunulire kuva waggulu nga business nene, ojja kusanga nga business mulimu abakozi, kitegeeza weetaaga human resource avunaanyizibwa ku bakozi, amanye embeera y'abakozi. Weetaaga department eyaki eya human resource. Bw'otaba nayo nga tobaddaabiriza bulungi abantu abo basobola okukuba wansi. Kati ebintu ebisatu business kwe yalitambulidde ku bantu, processes ez'enjawulo, kubanga business egenda kubeera transaction. For example, nze omusuubuzi olina kyonjagalako nenkikuwa nompa sente, eyo transaction. Kati processes zino nti transaction eno ogikola otya, tuyinza okuteekawo controls nebeera nga process nambike bulungi okusobola okugira sente okola ki, okubula. Kati ezo ze tuyita processes, ebintu ngeri
ebintu gye bitambulamu muki oyogedde akantu akatutawanye ennyo otuuka mu bizinesi y'omuntu n'omubuuza cash flow n'omubuuza esente muzikwata mutya nagamba nti munnaffe esente ziyingira waliwo eyaŋŋamba nali ngenze kunyumyamu okunayira ku bino bye tuliko ebyenfuna nagamba nti ndaba abaana tuyingiza essente wano n'essente simanyi gye ziraga nga ziina we ziyiika ekitegeeza abaayinamu kagundi ako mu process zo zoyogeddeko nga controls tewali sente zibuka yaziraba bazireese wano naye ziina we ziyita nga ziina ebituli byekola ki byeziyitamu kati awo bizinesi ebeera egenda gwa kubanga jjukira nti sente zino gulinga musaayi mu muntu sente we zitabaamu nga cash flows ziri nfu omuntu abeera agenda gwa wali akola eki muntu aba talina musaayi abeera agenda nkola ne bizinesi weba nga talina musaayi egenda kola ki era kyobola abamu sente baziyita muki musaayi kubanga ku bizinesi cash flow ebeera yeetaagisiza nno gujja kuba musomo mulamba Sheikh Abdu-Noor tujja kuzza wano tutunule controls ez'enjawulo omuntu zeyanditaddewo okugira bino byoyisa ebituli ebiyisa ssente kuba weesanga nno nga mu biseera ebisinga obungi ffe bannanyini bizinesi ffe kennyini ffe bituli ebiyitamu ssente za bizinesi ne zibulira ddala so seeka oyogedde ku human resource n'oyogera ku processes n'ozicontrollinga nno kati processes za njawulo muyinza okubeeramu sales kati ngeri gye twogeddeko sales process nti engeri gye tutundamu ebintu tuyita mitendera ki okutunda ebintu ebino nti omuntu asooka n'ateekamu order wali nemala nejja for approval kati eyo control tewali order eyita nga tebajjakoze eki tebajja approvinze eyo control kati zezo processes zengamba purchase omubanga ne sente zisobola okubula mukugula procurement mukugula wano sente omwana n'omwa sente zino nga ye agula kintu kirala akigula beeyi ndala kuz'omuwadde awo sente zibeera zikola ki ziyiika kati ezo zonna processes za njawulo mu business kisinziira na business kika ky'omuntu kikaki kati business eyinza okubeera nga manufacturing nga nkola sabbuuni etandikira eri kujengulira ebintu ebinakola ingredients ezikola kati processes ki ezo zempitamu okugula ebintu seeka kyogeza kutugamba nti processes zino ne control zaazo ziri tailored to a particular kind of business kati kyoboolaba nti ba consultant tubeera tubeetaaga n'omunyonyola nti business yange eri bweti ne bweti ne bweti nakudesigninga processes ne controls ezikwatagana wano tekawo no controls bwezi wallahi kigambo kikulu namushe naam ati ekiseka wakakonako bibiri ebintu bibiri kati ekintu ekirala n'ebintu tuyinza okuba nga tulina okutunuulira service oba product byetudiiringamu bwebeera nga service ogiwadde omuntu ogipakeginza otyo ogiwa omuntu tutunuulira nti ebintu ebisobola obuviirako ki bizinesi okola ki okugwa oba okuyimirira oba okuyimirira service gyogaba oyinza okuba nga otunda product naye nga kuliko service gyogaba engeri gyokitwalamu gyokiderivaringa nze sobola okikutuusiza ewaka nti owaayi njokyezaayo amadinisa bwe gati nengokya nengatwala ki ku site awo mbeera nkuwadde product ne service nti service yakuderivaringa oli atuusa ne ku site ngaawo bakasitoma beeyongera naye jangu gwe okimira ebidinisa byo ng'oluuzinga bakasitoma kati n'okutunuulira engeri gy'oderivaringamu either a product or a service nayo nkulu then n'ekirala ekisinga obukulu okumanaginga finances ebyensimbi bino leero nfunye essimu omuntu omu ng'ambuuza nga ngamba alina obuzibu mu bizinesi naye ekirungi nti yategedde obuzibu bwe yakoleze ki yakwata working capital n'amugjawo n'amuteeka ate mu kuzimba eddwaliro kati bizinesi eno nga terina musaayi terina ssente kati alina kukola ki kyabadde ambuuza nkoze ntya
ebintu bino no sei tugenda tulya scenarios ezenjawulo Sheikh Abdu-Noor era tujja kubeera nga tutambula nnyo naawe olw'ensonga nti amazima gali nti financial literacy kuffe ng'abasiraamu omanyi kuva ddanga bagamba nti abasiraamu bakozi ba bizinesi naye luli enkola ya bizinesi eyedda si yenkola gye tulina kati kuba luli twasobolanga okukola bizinesi zaffe n'okutambuza ebyamaguzi nga tuli illiterate ng'omuntu yeetaaga financial literacy kukola mirimu bagamba nti haja ali mu kikuubo akola kino na kino naye olwaleero weesanga nti omuntu oku-executinga bizinesi mu kikuubo awo ayina ebintu ebiri extra bye yeetaaga okubeera successful kitegeeza nti wali we twali tukolera bizinesi wali kati Allah yakyusa embeera naffe tulina okukola ki tulina okukyusa so tujja kuleeta scenarios zino ez'enjawulo na butya bwe tuyinza ozikwata tutambulire ddala okutuusiza ddala kuba kati gwe nkumanyi wakugga nnyo mu misolo tujja kutuuka ne mu misolo naye saagadde tugende mu misolo eyo ng'omuntu ono tumutereezezza kuva wano wansi ayinza okukaluubirirwa ekintu naddala ku finance ekyo waliwo kye bayita accounting eri mu finance tugambe tugitwalira mu finance nga muno mulimu ekintu ekirala ekikulu okubala ebitabo nkiyise kubala bitabo bookkeeping okubeera nga okuuma ebitabo ekintu ekisinza okutta bizinesi zaffe nze kyendaba butakuuma bitabo kubanga bizinesi bwerwala omwana bwalwala olina omutwale waki omusawo n'amukebera n'akubulira nti kino kyekiruma ki omwana bwe kiba kino kyekiruma omwana tugenda mujjanjaba bwetuti ne bwetuti ne bwetuti kati bizinesi bwerwala nga tokuuma bitabo tolina ngeri ki gyogenda genda wa musawo talina watandikira agenda kugamba atya kubanga kati gwe bizinesi oyinza okuba nga olina bizinesi nga omanyi sente ze wayingiza eggulo naye nga tomanyi sente ze wayingiza mwezi guwedde naye nga ze zaviirako okubanga ki nga bizinesi obulwadde buno obujja kati ssaawa zino n'okumanya wa wogenda mu maaso ng'olina kubanga omanyi information enkadde kati obutakuuma biwandiiko bino kireetedde bizinesi okola ki okugwa so ebyo byonna tubitwalidde mu financial management nga mwe muli accounting ng'ate mu accounting mwennyini mwe muli ki business bookkeeping accounting eno gy'oyogerako ne bookkeeping ekwata ne ku muntu ono atambuza aka business kana aka bulijjo oba yetumugjeemu accounting omanyi business nagambye eringa muntu accounting nga wonoolaba omwana wazaalibwa era bwazaalibwa abasawo balina bye bawandiika bakuwa ne chart era bagamba nti bw'oba okomawo eyo togyerabira ne bizinesi eno bwezaalibwa naye ng'otandika kubanga ne sente zisookuse zotaddemu okusooka initial capital oyo naye olina okuwandiika kati accounting ono mukulu nnyo kubanga ate kati ffe abasiraamu ate kitukwatako nnyo kubanga mu suratu ndowooza bakara seeka ogamba toli muwalimu naye aliko oli muwalimu seeka abiko ina gy'osaaze eyo seeka olina ejjuma eyo naamukyegenda mu maaso musuratu bakara aya ndowooza 282 sekamuza ajja kunzijukiza naye aya esinga obunene esinga obuwanvu mu Qur'an etugamba kolaki kuwandiika idha tadayantum bidainin faktubuhu wemmanga mulina ensonga yonna manya abantu abo bwalabawo bbanja naye ebigambo bya Qur'an bigaziwa ebigambo bya Qur'an bigaziwa era ne bizinesi mabanja g'otambuliramu nti omuntu akugulako leero n'asigazaayo ka balance eryo si banja kati lwaki owandiika ate nsobola n'okujja akasente kange mu kulunda enkoko nenkatwala mu printing enkoko zimpoze ntwala muki mu printing netowandiise obutawandiika okubanga tokuuma bitabo si kumala gawandiika ate abantu n'ekirabo enjogera okuwandiika awandiise amaze gawandiika naye ate bigenda mu confusinga ensonga lwaki tukuleesa essebo
nti mu sessions zaffe tezijja kubanga tutambuliramu ojja kutuwa waliwo basics nti omuntu araninga business ezigwa mu category eno at least you need such and such wording mu bookkeeping era nabyo ojja kubitanya ndoza gwe tujja kukola n'enteekateeka gwe mujja biteekanga ku lubaawo abantu basobole okubiraba ne notice bazikoppe kubanga nga bw'ogambye nti ssente gwe musaayo gutambuza obulamu bwaffe tujja kwongeramu ku techniques nga tudelivaringa message eno eri abantu abatulaba ku lutimbe gaggadde na Bika Islam Media bino byonna tubyogera olw'ensonga nti bangi tukoze emirimu mingi olw'obutamanya tufiiriddwe ssente olw'obutategera bye tuyingiridde nagambye sseeka wange nti omuntu atandika business tagiinaako knowledge yadde n'amaliza n'agamba nti neiba ndoga era nategererawo nti oyitayinza kundaba nga ntandikira omulimu guno ne gugira twekwasa gavumenti ne twekwasa embeera y'obudde omanye enkuba etonnya nnyo ne twekwasa mikwano gyaffe gitayamba ab'eŋŋanda abatawola ebyo byonna tubireetera ffe bennyini tetutetunuulira nti ffe cause ya failures zino ze tulina mu byenfuna so atulaba ku lutimbe gaggadde la Bika ebintu sheekhe byayogerako wandibadde okutte peni n'olupapula nga buli kintu kyagenda akoonako ogenda okiteeka wansi tusobole okwetereeza mu byenfuna mukadde wange obudde tutera kuba na bufunda bagamba nti ebirungi tebikooweka njagala mu bigambo bisatu osiibule abatulaba ku lutimbe luno gaggadde obalekereyo business tips nga 3 gwe balindirira okukomawo okwo okwongera okulambulula ensonga zino inshallah neyanziza nnyo she abatulaba mwebale tweyanziza nnyo n'obubaka wammwe obujja tubulaba naye ekintu kyensobola obasibirira ekintu kyenjagala okuclosinga nakyo ekisinga okutta bizinesi zaffe ye supervision omuntu n'okwata ssente nnyingi nnyo n'oziteeka mu bizinesi n'odda eri ne weebaka n'ogiragajjalira ekyo kisse bizinesi nnyingi nnyo era kirabika ye number 1 cause of business failure lack of supervision inadequate obanga waliwo lack abeera tewali inadequate nga temala ogwo gujja kuba musomo seeka kati babanga tosobola gisupervising afazali gikoleki gireke toteekamu ssente kwemenya seeka nze mu klasi yange yasooka campus twalinamu omuzungu nga yajja kusomera wano nga ajjaze kusoma business naye nga already yakola business eyo oba yali ava mu Scandinavian countries awo naye bwe bamugamba nti business zifa supervision waita wiiki n'alinnya ennyo n'akola ki n'addayo agenda supervising eki business kubanga bino ebirala bina yalisoma bya bwereere bwabanga yajja kusoma kuyimirizaawo business ye eri ng'ate agireseewo kati afadhali azeeyo kumala biseera kati therefore supervision eriki naye nga nebiri ebirala tetubibisiza ki tubisiza maaso Sheikh nkoyanziza nnyo oyo nno abadde mukadde waffe Sheikh Abdu-Noor ebigambo byakoonyeko bikulu mu byenfuna tugamba nti okutegeera essente oba kye twandiise financial literacy feno mu Busiraamu tugamba nti it's a basic need nga bw'olaba omuntu nti olina okulya olina okujjanjaba olina okusula n'okutegeera ebikwatagana ku byenfuna kiri basic mu bulamu bwo kakasiza ddala nti era tuseseetuse akatonotono okusinziira ku bigambo bya mukadde waffe Sheikh tujja tutambula naye ddala tujja kutambulira ddala kubanga tugenda gaziira ddala ku kikwatagana n'ebyenfuna omusiraamu ogaane kuwangaala ng'ebintu naawe otomera bitomere eddiini eno gye tulimu eriko ekigambo ekigamba nti al ilmu qabla al amal okusooka okumanya ne tulyoka tukola kakasiza ddala nti naawe already okusinza kuseka byakoonyeka ensobi ezirese emirimu gy'okufa already oyina by'olabye oyina highlights z'olabye mu bigambo bya seeka n'ogamba nti wano walabika wewaava obuzibu tubasaba nti abalina ebibuuzo mubiteekeyo ku platforms zaffe ez'enjawulo YouTube kwetuli TikTok kwetuli WhatsApp osobola okusindika ka message ku namba eziziyita wansi awo notubeera nga ate tukuddamu kkiriza otambule wamu ne Bika Islam Media ekuseetule okuva awo wooli baada Allah subhanahu wa ta'ala odde ku ddaala eriddako twagala kulaba abasiraamu abalinako akasente mu nsawo tulwana kulaba nga omusiraamu abeerako ne ssente mu nsawo twagala musasule zaka
munazisasula mutyanga business zemukola zezigwa yabaffe bwonaakola ennyo business nga zigwa tojja kukoowa kkiriza ababimanyi Allah agambye mu Qur'ani nti fas'al ahli dhikri in kuntum la ta'lamun leka abamanyi bakumanyise bw'oba tomanyi tubeyanzizza nnyo abalabi ba Labbaika Islam Media abalungi tusiima omulimu gwe mutukolera tubadde ne mukadde waffe Abdu-Noor oyo omukugu mu byenfuna era tujja kumuzza wano tusikale nga tukyatambula naye omwanjuzi era omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthmani Menya ku lutimbe gagadde Labbaika tuwe tuteekebwamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika Travel baganda baffe aba Veritas Ventures ngera tuwadde tutambula ne baganda baffe aba Halk Media Uganda namba zaabwe era ojja ziraba wansi awo koona koofune services tugamba nti zaba specialists mu ebyo bye bakola tubeyanzizza nnyo mwebale kutambula naffe nsaba Allah jalla jalaaluhu abatukuumire ate era tuddemu tukwatagane mu sessions eziddako barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.